care if someone says siri muyembe Maya ni mzee munange atanga mwasigala munju kweyitako bweyisi yani namugamba nange bubube sorry negwe don't scream wasajja kunsi kuno nemukama nampo mukita bagenda ngamba no scope tabuli gwera sireka musajja nomukunsi ekiro ngira tange bakola ki sireka nomu bakola ki Antugane maso bwana yagamba obagezese nesimuleka ani yagamba obagezese ani yagamba bakuwa obuzibu abachi buli abdala mune kutumide konyo ya muzali ndange bayidele nga wali how are you mbuzi zako nnyo abantu abatabire ettaki abantu abali Abu Dhabi abantu abali ali mu Sweden nimugamba mutasumani kayima nkubuzi zako nnyo gamba otya agamba ati bamuyita muzeyi kayima era nga naye ali Sweden mbabuzi zako nnyo mugamba mutya mujje baleje mukwasaganya kwasaganya mpala aizo nitine family munange kutumide konyo enwe mwaje kutumide konyo ne mwana muwala egwe na kayima awululu oyo bamuyita Rachel Namiro she's one of the talents that we know that tutunulidde zazimu ku talents ze tuyina wane Uganda zo tunako gamba ya omwana ono emyaka ngeri okuva kati agenda kubeera superstar okitegeera ne mwana mulenzi luzinda munange nayo kwaganya bana devadenyu igozi Jova agamba ta Sandra omwana ali atya bannange okuzaala nongo oli celebrity kwangu naye mukama yebale kuyamba ne wewayo nozaala bangi tebazaala ze kubulira ba aida mudo bakyalemeddeko bakalo nantongo tebazaala ebintu obiranga bitukide tebana kutusa kwagamba chavala bangaza abanamba wagundi credit bakalita scariyo ba credit ba bisi tatumba wa credit mwe musinga waliwo okubera ng'ogenda zaala omwana ne for the reason ng'ozaalira nsonga nzaalira kino ate omala omuzaalira tina abasajja kati kasuke mbuzi ekibuuzo bwokeera kumakya omusajja n'akuwasa no scope n'amala okukuwasa n'otazaala ku mwembi bavunaanaani musajja lwaki musajja waffe tuzaala ewaffe tali mugumba gw'oboonenya waffe tali mugumba owulira ebibala ebibbi tali mugumba ffe Kalonda yatuwa kali nekisinga okwewunyisa Uganda baleesa family planning y'abasajja bagireeta dda nga tebanagitongoza family planning nga tuvudde ku bino nti condoms ezo method bulijjo tuzimanyi naye njogera ku buno obuweke bwa family planning abasajja bagenda kufunisa abawala babangi embuto bagambe nti ze ni ku family planning nze ngamba twawonya omusajja aliddamu okufunisa olubuto ofudde ali akulengera pozili amanyi neerabira kale neerabira kiba kinyuma n'ogenda okusisinkana omusajja n'ogenda n'obuweke bwa family planning n'obumiza ye abasajja akakola ati bebi nakakasuka sibe batagala madagala kale nabo bakolera empiso z'omwezi n'ez'emyezi 3 abakazi nabo balina ez'empiso bazirina kati n'abasajja bazibakolere osanga tugenda kuona ku ntale eziri mu industry ntale gundi afudde alesa abaana 10 buli omu mu maama we okitegeera osanga tugenda ziwona leero wayitiddeko wa leero banange nayitidde bannange ndi Sudani leero ndi Sudani nesi Sudani mbone no bana baddugavu balina kamera ndi Sudani mbale y'Abawarabu aba bayita Basomali kati mune bagenda muguli y'Abasudani anti Basudani Abasomali ne mbona gwe nange omanyi namala gendayo nendo kambawula naye naye sibawula kati nga manyi nti Abasudani bebana babera balina zinene gune ababera emisale webiti aba tulina bangi wali abakalamoja bafana abatonga siba Sudani nobera n'Abasudani nawe nagenda nenda Abasudani abawera mudenyambo wake amanyi ananga manyimba malera kumpita zamanyi setu alatwala bamala kumpita nga bakuyita ngogende Sudani wageze mbine biseera by'entalo oba nagazani wageze mbine biseera oba kululi mabega ukao omanyi ensonga zino omanyi kati batabusemu ne nasoka dengenda yoko ne maiza ne komawo nengenda yoko neera nezayo nena ne komawo ng'omusajja ebintu agani omanyi zinali mukwano gwa Bashil nnyo nkulaba mukwano gonyo eyaze nga yampa n'amagye agankuuma nga nina amagye nga mangi nnyo ddala amagye agankuuma naye kati bwe nabeera yokko akaseera nefiira nga mbikooye osigera kakati awo mwali mukolaki kugundi yawo awo yali akakwogera n'abantu oyani aliwa oyo President Bashil yoyo Bashil nga tafanana watu nze gwe nalabi are you sure munange obwalabi mukadde nnyo
Olabye mukadde. Awo yali mutototo. Munanga wonna linnaye ebisale omulonna. Naye ndosiko obusokoliremo katini. Olabiko yagajja abasajja abakulu. Kati oyo ng'ange muto. Andadde nkubuuze n'eggamba walabye mukadde wono. Mukati oyo muto. Nali nkyali naye. Nga tukyakwasaganya mbere tukyatambuza ebintu byaki. Byokwera nti obwa pulezidenti abugumirako. Njagala producer apeyo akifaananyi kyamanyi nyenga kati kulaga evidence yokka. Nti wabaddeyo. Oyogera kuliko ebikolwa. Kuba nawulidde. Manyi singa okwewuunyisa. Ebintu bino oli mugumu nnyo byogera. President waffe yavudde n'agamba agenda kutuweera Bashir asayiramu. Abantu ne bakyankalana nnyo kati simanyi gwe kye bagenda lowooza. Nange nkyateka kwanza nza ina okusayininga okusembayo. Nza ina okukola okusayininga okusembayo singa sikukola Bashir tebamuwa wano. Tebamuwa asayiramu. Tebamuwa nze ni muntu munene nnyo kakati munange kifaananyi ekyo awo naye nga tuva kwogera munange eri abantu bolabe emabegaabo tuva kwogera ndabisaba bamwagala nnyo era nga bannamagye be tebannamufunamu nkenyera oisegere kakati emabega kakati wetumaliriza tuli ebifaananyi ndowooza nga bibiri bye naleese ebifaananyi bibiri awo nagenda nengamba Bashir nemugamba Bashir abantu bawebbeekeriza emigaati oisegera Bashir naga nemugamba Bashir abantu bawebbeekeriza emigaati Bashir nakola ki nagamba era bwaliwo ekifaananyi kibalagawo ng'agaana ng'agaana bawebbeekeriza emigaati nemugamba oba ogaani kati gwe ngenda kudda mu beekalakasi kyekifaananyi ekyo kyolaba kyekyabadde kibatta beekeriza amigaati nga balwanirira bitono nnyo ekifaananyi ekyolabaawo abo nali munnyonnyola nemugamba abantu singa kyobawebbeekeriza amigaati abantu kuba munnange nannyoma nga womuleba nza Bashir tebalesa kumponyako tebasobola ng'alina amaanyi kuba yatumuza tumulaba nga musajja w'amaanyi nakwekalakasa nange kyennakoze waliwo nebiwaliri ng'ali mu bantu abeekalakasa nembagengene nentimbula abantu juga nze yasookanga okwogera naye n'ayogera kati wonna ayogere nagayogamye ye tagenda kwogera kati nze ayogera bannange sawa yakola ki yakwekalakasa okwekalakaso kwoleba ekifaananyi kiri ku sikulini bwe yakulikidde okwekalakasa omanyi United Nations omuntu nowebuvaano bugenda ku YouTube kati United Nations ekyo otongole kimanyi United Nations kikola ki tobimbuuza kale jambi kubuuliza eri naye United Nations ogiraba muganda wange kati kiringa ne mukera ne muwa waneeno Bashir asayiramu yoyo gwendi naya omukyala eyakulembedde okwekalakasa naye ngamaze kuneebuuzaako nanga munnange twekalakasa nemugamba manyi nabaddeyo gyenali ebweru awo nemugamba it's fine naye kwogenda okukulembera kwanza saka n'ababeera e Sudan we bajja wano baba basama abava Sudan we bajja wano baba basama ne wewanga baba beeru abo si wewandu bannange awo tuli eri Sudan anti nembuuza n'abava e Sudan baba basama ate nga baavu naye okimanyi mu Sudan abantu basinza okwekalakasa baavu abantu basinza okwekalakasa Sudan baavu nalonza okwekalakasa naye babadde bagagga esakalakasa namwavu awola tubabaddewo mwavu wadde babadde bagagga era manyezo kama nange mikisa yajimba kugamba najiva mikisa nebifuukira na bizibu kale we twatuuse nga Sudan Bashir akola ki ye bamuwandudde Bashir bamuwandu kubanga yagana okumpuliriza nze omuntu negwa munnanga abantu bawebbeekerize kati soko tukole mwano nga bogenda okumatisa Museveni amwasayiramu bamuwasayiramu mu Uganda tulagemu tulage in case ng'okkiriza ng'omaze okirowoozamu ng'okkiriza kati tulagemu ogenda kwogera naye otya ng'oyogera eri pulezidenti amwasayiramu onoonya kuntega no si kutega ebiseera bisinga nabo bagende bagikozesa omanye wateyo omuntu omulala nansookayo nga nfaanana omuntu alina abantu wali omuntu asobola okufaanana olaba olina abantu musanvu abakufaanana nze bafaanana oli kalo waluli wakati wakyamufaanana kati ate nga ffe bamu bafaanana oli bayi bafaanana oli kalo oli owaluli naye ono teri yamufaanana ali bwagwo onuli emmedi kuba ono yeyeekoze naye ng'abantu beggaba abantu abali eri ezadde ababuzizaako nnyo mugamba mutya
katale kamese matuga mwena matubideko naye temwera bebabi Easter eno wuli bafose kamata aleta omuziki agenda gukwa ne nashaka ku Easter ngendeke esemu ewe bayita batasemuto ngendeke semuto esanda kuyingira ntini nyenyenyo abakulu n'abato mwena mwanizi batali kuwema sente meka ndenda kuyingira sente meka abo bakitegerera kwa epano bya bana wa omuntu gwolanga tomwekakasa werabidde sente meka omanyi nedda kati omanyi obuzibu obuliwo buli bumu kati omuntu agenda ogenda tusome ekyo ekipande omanyi abantu bawanya obudde bipande naye ate wano nosikopu kyabayogadde bakiwulirizaamu nnyo naye kati gwe bakuwanya obudde kati babulire sente meka ogenda fuuka aba ebonizi Renga watu weka sada mugamba mutya wale watu kabali kapeka kati ninyo waneno nenga tola bida designer wa famita nashgi gwe amwetaze mu magezi osobola okuberanga oyitako abasumize live banenge mbatumirako nnyo kamalofu na wanene namba nagaye namba netagiso kwata mutwe naye cheka nange ndiko obuzibu mama nakayima banange chebando na munange kutumija ko mwe bali kuba kosome namba yita kunoti musavu noti mukaga asatu musavu nkaga musatu kinana mutano noti musamvu noti mukaga asatu mu musamvu nkaga musatu kinana mutano oyo kubaita nashgi designer for so kulanga mukona ko magazi konna ko bawetaze asobola kubiranga akapesa ko nashgi bash bona gatere dukolanga samona riganu chintale nyika kumapesa ko gofe twabibizemu wano tugende oba tusibule dalu mutu lyoke tubibye tolaba nzikade no scope kala pose ne ntumirako abantu mwena abanjagala namwe abatanjagala emwe ndamatumirako mbagaliza Easter enungi walero si Friday fenja tukola byefere tuli content lero gundi aha tubawo nga tubasanyusa nalo bamtaka katene mosa ABS TV meet you ali radio Simba chana musamba kisise satu feme mwe feru saa 10 paka sawa ate emwe yakaungezi no mukulu kaloko pya nga tuchikwasaganya mu magezi. See you when you see us tomorrow. Riganu chintale kumapesa Wycliffe behind the camera mzee manje abaddewo omukulu daddy abaddewo ngana yachikwasaganya magezi ne designer afa abadde nga abana kati otu yanye jangu neno tukuchuse kubanga bintu byachuka bintu byaterera riganu